Alright, mulungi atulaba ku Jonathan Exclusive, ankwaniriza amanya nze Jonathan Exclusive okubanga nkuleetera amawulire ag'ennaku agakagwawo akadde kano. Tutegeezeddwa nti omuyimbi munnakatemba yaliko munnabyabufuzi abadde socialite gwe tumanyi nga wambeera bwe zityo abadde atambula ne industry ya entertainment. Omukulu Kato Lubwama, omukulu Kato Lubwama akakasiddwa nti afudde era nga abadde alina ekizibu n'omutima, so abadde yafunyemukko obuzibuzibu n'adduka nga okubanga addayoko mu ddwaliro okubanga ayongera okufuna ku treatment n'oba oli awo tasimattuse mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omukulu Kato Lubwama, Kato Lubwama ono bingi binamujjukirwako oluvannyuma lw'okuba nti ayinza okuba abadde alina entalo ku bayimbi, entalo ku bannabyabufuzi n'entalo mu fields endala nnyingi, naye oba oli awo era abadde musajja mpaggiruwaga mu bintu eby'enjawulo nga entertainment, nti abadde akuzizza abayimbi, abadde muwandiisi wa nnyimba, abadde n'ebintu bingi byakola Kato Lubwama. So Mukama amujjuludde, n'ekyo tulina okukola kyakusabira bafamire okubanga baguma mu mbeera gye balimu ffenna gye tumanyi akaseera kano nti yakusoomozebwa n'ebirala bingi. So Kato Lubwama tugenda kubanga tukuleetera stories nyingi ezikwata ku bulamu bwe na biki ebigenda okubanga bitambula mu maaso, cause ebadde breaking news gye njagala okubanga nkwaka akadde kano mu mbeera bwetyo. Naye nga nkusaba osubscribinge, ensonga tugenda kuba zonna nga tuzikuleetera, byonna tugenda kubanga tubikuwa mu bujjuvu bwabyo. Amwe bali kungoberera.